Yusufu bali luno njizeemu ebintu bingi kubanza nyina emyaka 56 naye guno gwe mulundi gwange ogusoose okuyimirirako mu maaso g'omulamuzi oba okuyimirirako mu kaguli nga mpa obujulizi sikikolangako siimirangako mu kaguli nti oba banvunaana naye neebaza Mukama kubanga kibadde kigenda kunkola bubi okufa nenfa mu nsi muno nga siimiriddeeko mu maaso g'omulamuzi nze nali nasimanyi nti n'omulamuzi abeera muntu ali awo bwatyo bwatyo naye nagenze okulanga muntu ŋŋansi ekyo kyansanyusizza nnyo naye kyenjize mu musango guno gwa Yusufu Balirino of Uganda njize emitima gy'abantu era nenjiga nendaba nga kabaka wange Ssaabasajja Kabaka ali ku buzibu nnyo emisota gimwetoolodde emisota gyetolodde Ssaabasajja Kabaka ate bino tabimanyi nti Yusufu Balirino tasasulwa yatuuka n'ekiseera n'atamanya nti Kayibanda bamugobye bamulimbanga ndi muliivu ne bamulimba ndi mulwadde ne bamala ne bamugamba munagenze mu byabufuzi ensonga banzijje ku mpewo teyakimanya kino ekyokwegaana ba Yusufu Balirino of Uganda si kipya basooka kwegaana nze ne bwe nnyimirira wali ne muziba agamba nti Kayibanda wuyo wa CBS ezze naye ne banneegaana nga ngenze mu State House okulwanira leediyo yange CBS eddeko baatuuza press conference ne baga nti Kayibanda tetumumanyi bagamba nti gwe yaleeta Yusufu Balirino Yusufu Balirino oyo omulaba Yusufu Balirino oyo mukwano gwange nnyo twava mu mukwano ne tufuuka ba Luganda tetuyombangako ne Yusufu twasambanga naye mupiira ng'era bwe tubeera basatu Yusufu Kayibanda ne Bata eggoolo erina okunywa kati bwe nsamba akajje Mukama n'annyamba kinyanja ne kinsesema ne nva mu Toyi Kawaala ne ngenda ku leediyo bwe natuuka ne ngamba Masembe oli mu byamizannyo eby'emipiira naye ndaba weesiiga nva nyinayo sports person amanyi ebyemizannyo okuva wansi ku ground ate bijja tukolera okutunda leediyo eno kubaze nagenda ku 84 nga bagamba leediyo y'abasoga nga basomako mawulire ga Lusoga era ne ngamba Mukama wange Kasozi personnel ne muganze sijja kukola bintu bya bwerere sente zibabule ezinsasula nga mpere tukola program nga tezirina ba sponsor ne muganzikiriza sente zendeeta ba 10,000 tutandike naabo nendeeta akakadde ka sente nenkateeka ku 89 katonnyeze 2 leediyo netandika okufuna obulamu. Embeera ya Yusufu Balirino eyamutuukako yagikunyonnyolako nga gwe mukwano sikuginnyonnyola nze nali njiraba kuba nze natuukirira Masembe ne mugamba n'agaana Masembe n'asooka n'agaana ne mugamba Masembe omwana ono ajja kutuyamba kutunda leediyo eno wansi kubanga ye waakugulawundi ate mwe muli eno waggulu oweereza gy'Arsenal Manchester naye abantu beetaaga okumanya Kitojjo yasambye n'ejjumbi abo tebajja kuva ku leediyo ngenda mu ofiisi nga mbagamba nange omwana ono bajja mutubbako mumuteeke ku payroll tujja muteekako n'afuuka tujja muteekako paka lwe bangoba ne ngenda nga tebannamuteeka ku payroll ekyaddamu okuwulira nti bamugobye. Oza ki ekiyinza okuba nga kyabagobya mu ababiri ab'omukwano abaali bakolera station eno? Nze ekyangobya bya bufuzi byangobya kuba ekigambo nze ekyambuuzibwa kyenzijikira oli yaŋŋamba ku leediyo eno CBS ne Museveni londako nange ne mugamba ssebo mwembalabye bukulu Museveni okuva obuto nga ndaba Museveni nze nali mujaasi wa Museveni kadogo kati ŋŋende nammwe be naakalaba ŋŋenze ne Museveni ne bangoba bwe bangoba engoba gye bangobamu si gye wali olina okugoba omuntu gwe wawa contract kuba contract yaffe yali egamba bwe mba ŋŋenda kuva ku CBS mbawaayo emyezi 3 nga banoonya omuntu akola ki bwe ŋŋenda nga sibagambye mba nnyina okubasasula oba zaali miliyoni oba 7 waliwo sente ze nyanyina okusasula nga nze ŋŋenze bugenzi nga sibagambye kati nze bwe bangoba kuba bwe namala okuzaako CBS eyo nendokoka kati bwe nalokoka nyina endagaano ze nakola ne Katonda ne ŋŋamba ŋŋenda kusonyiwa buli muntu ankola obubi era bwe bangoba nange nalize mu kooti yadde nga nali sizaagala nnyo naye era kati ate mpulira nfune n'ekirowoozo nange nnyinza okujja era Balirino bw'amaliriza nange nnyinza okujja njagala NSSF wange ne ssente ze twateeka mu sikiimu waliwo egundi sako gye beegaana yali bagitanga sikiimu batujjangako emitwalo 9 buli omu okwewandiisa naye nga balina ssente ze batujjako ne zigenda mu sikiimu eyo ezo nazo nange zijja kundeeta mu kooti naye
nja kutuula njogole n'omuntu wange ow'omunda Awo. kuba buli lwe boogera okukyankala ne bagamba Yusufu tebamumanyi bandeeta obusungu